Yeah. See, went. Yeah, okuva mu Overland Pictures presents banafu koera bakutusako Overland Franka Attemudde filemo sagalo subwe ate nate ayebale fifi mwana mwala sagalo musubwe tutandika mutandisiza abana bafa bawano Attemudde Franka tulikwenda tugenda maaso namuga kisimati tali kwa fini mulamba sagalo gisubwe ate nate iruguha Moses Danka jakathe mwana mwana nankanja Catherine tuchatandika tugenda maaso film bagise Sikyejusa echali tandikwa nagazo ndako Munu TV nga boliwe tulina muga kisimati Attemudde Franka ibananyini script n'olugero lwonna songa ate busurwa Rafaeli yedi opi wayo echali tandikwa tutandika ne mutakanga alagani munyikavu era batena n'okubeera abatwakavu etandise Attemudde Franka yatekamu amajamu ana mulenzi gwe tulengera Attemudde Franka echali tandikwa z'abaana bafa bawano by Uganda build Uganda bubu kutika. Yes, coming. Kali ali wana alina byalowooza nowabeera yakoko nako yendiyingira tewali buzibu yingira waliwo yali yakatuuka wuno omwana gw'obuwala alaga ndi detective Dorini waliwo obuzibu kiki buzibu ki kindeese kale amanya kanga kugambe bampita detective Darene okuva ku kitebe ky'abambega kati era nga nsindikiddwa omusango gw'omuvubuka agambye okuba ni munne yagenda maaso n'okutugibwa oba yattibwa butibwa yonna ndi byebimu yafa neyasika ate baŋŋambye eno omusango ogwo gwabadde agutuddemu esaawa yonna gwabadde era agulimu ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso ng'amwaniriza buzibu kye mwali butuuseewo n'amugamba kituufu omusango nzaagulimu era nsanyusa okulaba bwe kibeera kunoonyereza tuli butoola nagambye enkya tukeera ku makya genda mu jjolo kere wandege ya katale nekireka ku mafuta ku sheeru woba otuulaawo genda kubeera nga natoyingira bulungi nnyo tugende entambula za bwereere bw'ojja n'akadde kamu emitwalo 2 enkya nagambye ofa ya jjolo gye tulina ofuna proti kuba ku 0705 6829 76 kati ng'atandika omunnyonnyola abamukubita essimu nga bamuwa omusango guno ogw'omuvubuka yabadde afudde yabagamba muve okumpi n'ennyumba obujulizi mujja kububuza tekikirize basemberera nyumba muve okumpi n'ennyumba temusembera waawo musembereyo temusembera yadde kantu konna kaliranyeewo mugenda okubuza obujulizi manye abantu kwegamba bazibu omuntu waba afudde obanga obuzibu buze tekisaana kubeera nga musembera wali buzibu obwo embwa esobola okujja nga tewakoze musango olwa weetambula nejjeewo kumbe weeyisizaawo bino naagezaako binyonyola detective ono Doreen yakatuuka mwana muwala nga bwe byali ono ye bamuyita detective Kole ye Attemudde Franka detective Kole tukyatandika era nga tugenda maaso ekyali ya mulembe nnyo z'abaana baffe baano tugamba kimu nti by Uganda build Uganda nate bobu ku ntiko agezaako munnyonnyola nga bwe kyali omusango guno ogw'omuvubuka yali afudde mwana mulenzi Emma yali abadde ki yagezaako kuba essimu okulanga ensonga zino azitanya bulungi nnyo azikwasaganye ebimu ne bimusobera eka ne mu kibira ku myaka gy'aliko omusajja mukulu ono tukyatandika nagamba toddeyoko abana bizibu ogenda kuba essimu zino wona ebizibu togenda kuddamu kuba na bizibu byobadde ogandi byalemerawo ogenda kudda kwebaza ate nga mwami anakolerako bwereere ali ku 0709 23 oba 0742 64 077 0742 077 ne 0709 23 mukubire togenda kubeera nga wejjusa kale no mutaka yayongera okubeera nga munnaye ayongera ofuna information naye nga naye omusango guno gwali gutandise ogenda maaso n'omweraliikiriza
ogw'omuvubuka ono yali afudde twagala tulaba omuvubuka ono yava ku kyo kubeera ng'afa kuba abamu bagamba osanga battamudde obanga yetta n'akomitinga suicide kandi no yayambalira ezitakweya zonna zonna n'aziteekako ekooti osobola okubeera ng'agenda alabe kikyayinza okuzza bajja bulungi nnyo ne detective ono gwe bayita Doren tukyatandikira nga tugenda maaso basobole okwaza balabe kiki ekyali matwale g'omuvubuka ono era buzibu ki obwali bumutuuseeku musajja ati yali akyapangisa yali tajjanga mu jjolo kwefunira poloti yali akyali mukazigo ng'akyabonaabona nabagamba kasita ofuna jjolo n'ofuna enamba y'abajjolo kuba bukubi osobole okubeera nga weetaasa mu kyettaka muganda wange tokkiriza kubeera muzigo kibi kigwana wala lumbe lwa kirago kubira abajjolo ku 0700 11 fenja tukeera twala baana genda kwegulira ttaka ate baali saze lyabadde lyakamu ekitundu enkya ofa bagambye yakamu 2 keera bukeze wandege yakatale nekireka ku mafuta ku Shell emmotoka ezipakinga zabwere nagambye ku 0700 11 kubira abajjolo kati oyogera ne kabwejungira kennyini 0700 11 togenda kwejjusa mugaala waawe bw'oba bulankanye enamba eri awo era kapande osobola okugiraba n'oyongera n'okupa enamba eyo n'ofuna ebisingawo bakuŋŋaanya obujulizi nga bwe kisoboka bonna obujulizi obwasangibwawo omanyi nga ebikolobero bigenda maaso bikolebwa nga gwabikola oyinza obutamanya ni poliisi oba badetective bajja basobola okubaako obujulizi bwe bafuna kati okudde eno bakibirige bagamba yisokonideko munaye bagambye mbuno bamusanze afiridde mu nyumba naye ate munange kwegamba abadde ne girlfriend gwe gakkirizaeko ogenda ne mukwano gwe Emi tetumanyi oba bakyankaranye oba be bamusoba yewadde buto omanye abavubuka ennaku zino balwala emitwe bali eno bageeze eno bweru eno badetective bafuja akamba akakozeseddwa okutta omugenzi ekyali ntandikwa era nga saagala gisoba giyise Sikyejusa nagamba zoza abaana bafe wandu wayi tetujja gendayo bagee tukoma ono kaguwa olinyireyo ebuutu ne bagamba ebuutu si ono yayise gwewasa omugenzi leka saagala era abategeeza naga saagala muntu yenna kuleka nga alinnya wano yenza fande ani abadde agamba amusimanye mukwano gw'omugenzi yenza fande soko gyona ate nga ngumunkyakasa kyafande afande ndota wadde ne mukwano gwe kimunda gimuntu alako nteweraliikirira twagala just bujulizi olina okubako kyogere eri polisi kuba gwabadde mukwano gw'omugenzi asinga ye mwana mulenzi gwe bayita byabwe oba balinze byabwe Brian sokolindeko mbadde manyi nti nno nange bagenda kunsiba nti nze yaviiriddeko omukwano gwange okufa nedda kituufu mbadde mutambulira wamu naye tetukulinaako buzibu ogenda tuyambako okubaako obujulizi bwotuwa poliisi ekutwala bwetyo ng'egamba ayagala bujulizi otuuka eri ebintu bya popi bizibu nga bagatowa viyato musipi gujjeemu suluwale ng'obuuza nakoze eki kumbe bakututte bulungi nga bakuweeweeta era mutaka yakkiriza bamutwale basobole omuggyako statement oba statement era yajjawo nga njonyola amannya ge bamuyita balinze byabwe Brian linnya panvu balinze byabwe bebiki erinnya nga panvu andi muna eryali lya jjajjange wambwa lwakuba liri teyalimpa naye yanzibulamu lino kati nsaba kumanya ku myaka gyo ne gye bakuzaala banzalira nakiwogo oli wa ggwanga ddi eyo waliwo okubuuza ndiwe Masaka muganda wawu toli muganda nakaswa gwe muganda wawu namugaa kati obeerawa era mbeera muno waliwo atamanyi muno mukatalemwa wano gundi makandwa kikandwa katalemwa omuzeeyi kiki namugaa njagala ombuulireko kiki gwe kyobadde omanyi ku mukwano gwono bintu ne bya poliisi bizibu okutwala ne bakubuuza ng'olaba bakusuusuuta bakwetaagamu information njagala wekkaanye kati ng'atandika okunyumya twalina puroguramu olunaku lwadde lwajjo nga tulina okusinkagana tugende ku mulimu gye tukolera kubanga twakolanga ffena mu kipoota nga bw'omanyi ekipoota kimenya
Okeera ku makya weeyagala ogenda kukola kasente okomawo ku makya okomawo akawungeezi nga mbaka toga kusimba ng'olinga agenda okuzaala kye bayita ekipoota ekyo. Kati ngenda okulaba teyajja ku olwo kati ku makya teyazze era mulinda omuntu ogwokubiri teyazze ng'awandiika afande detective bamuyita detective Kuli yekyambadde Frank kakati oluvanyuma lw'okola ennaku bbiri simulaba twateesa okola omulimu ngamba mukwano gwange yabadde kinga tateera ku butajja ku mirimu nengamba buzibu kyo bwamutuuseeko kwekwateko bwonsobole okubeera nga nzigyewuwe kuba twali buli omu akyalira munajjako nkona gwe mwana Emma naawe oba kiki simanyi wakyazizza yajjanga bamanyi abavubuka nga muno badde ne mukwano gwo bwayagala bwayingira ewuwo naye bw'ojja ewuwo era bw'oyagala bw'oyingira gwe Emma naawe yamusanga agudde yaseka Emma tereka naawe ekyo Mr. Lava otandise kola bukodyo bwalaavu olina kubadde osubira yalowooza mbwe wadde ateze girlfriend wa musange nga linga eyeefiisizza gamba olabye nga tajja n'ogaaka mutegere ddala atuuke alabe nga nze afudde kumbe yali mufubya ddala bemba jasasire angambe kegamba olabye nga wanajja nga wewase awe nosala weteeke wano olowooze ndi simanyi wanajja akusasire simanyi aleka afudde boyfriend wange yogeza akagamba awo nga yalowooza ali mubyalaavu kumbe ono yali yafudde dda kali waagala munne tuufu laavu mugifunyemu baaba mutega obubadi bwonna mutega embadi y'abakazi kyobulaba baagala naye kaakati gwe manya mukwano gwo yazze mukyala wo tagenda kujja nkugamba kyogamba kyoboddamu lwaki ogenda maaso n'okwesirisa gwe Emma tolooza ndi nze niwano simanyi ndi mulabuzamu zino zembeeramu simanyi neririthibwamu simanyi lidiya simanyi migundibwamu erindawa simanyi ayinza n'okubeera nga ali erina ebisajja by'ennakawuka ebibodagaali birimu muzunzo oli awo weebakaabaka suka naye tugende tukolebwa mwabakiravu egenda bonoona tonsumbuwa naawe yalowooza mukwano gwe mulamu gwe Emma ngamba gwe Emma agenda omuyita nga Emma asituka sokonireko Emma naawe osituka Emi akyusiza erinnya agenda okulaba ombuyayo teyenyeenya kyokka enkya tuddamu jjolo ku makya tukeereza nkokola lwandege yawali katale wezigenda opaakinga ku makya asubu tuvaawo essaawa 4 ogenda ofune poloti jangu n'akadde kamu emitwalo 20 mu kashi ye ofa y'enkya naye ng'ezaakamu ekitundu era weeziri 150 eziri ku kubo za bukadde 5 zasigala mu kibiriri phase 14 keera bukeezi oba kubira abajjolo ku 0700 11 kati osobola okubeera nga obuukinga enkya tugende entambula za bwereere yajja n'akebera mu kiyigo nga musajja atwatidde obwedda abiyita byakubalaata kumbe mukwano gwe yali yagize dda ekyagenda maaso Silver nga bulijjo n'agamba ofiisi ebeetudde yatya agenda okulengera wansi w'ekitanda alowooza omutemu akyaliyo yalowooza omutemu akyaliyo atandise okubeera nga amameme gamukuba genda omukoonako Emma tosaaga okubeera n'omulambo mu njogo badde olowooza muno omulamu ogenda okizuula nga yagize dda abuukayo omusajja wattu tunulira avaayo nga tabitegeera n'agamba ku muntu vyokwatanga obudde zibe sawa 12 Emma naawe bannange ayita Emma nga Emma olowooza takizudde ni Emma mufu Emma munnange bino byonna abinnyonnyola detective bw'atyo bwe yayingira ew'omwana mulenzi Emma tukyagenda maaso Silver atanekolo nga nze nkuweereza Emma bannayireka naye kunzanyisa oyinza okubeera tonnafanga oli mu kunnimba nze siri girlfriend wo ndi mukwano gwo Emma bambi kwegayiridde Emma ddengulu bambi takikiriza kumbe Emma yali afudde Emma toludda mindu byakusaaga banneeweefiisafiise tannakkiriza ndi yafudde naye ngoledde atidde omanye omuntu nga yafudde nagamba omuntu tafanga kawuka era omufu omumanyani mufu yawulira amaanyi agamuwambala baja ayitidde ku kitanda fuluma omisinde bunagenza yatwala emisinde ku kyalabye musajja wattu ekyatuuse ku Emma abadde alooza byakubalaata nga omanyi munnange bwetyo wetwabeeranga ng'ayingira ewange nange nga nyingirewo ngeri y'okusaaga
wawuyingidde omusanze yebase kufulowa kati yamugamba gwe teweekengera kintu kyonna obwongu bwo tebwakuwa kintu kyonna nti wayingira n'atabaako kyanyiga ayinza okubaako ekizibu omuli wange anafuna kumwogera kasaaluma because right now nakikomenti mukolo bambaye omulaba kati musajja atwagamba mu kuyingira yengeri gye yali amulaba alooza gino emizannyo gyabwe egy'ekivuka gye bazannyo manyi oba ni mukwano gwo nga bwoya nnyo nga kyava mu kubeera b'omukwano nga mwafuuka ba Luganda yagamba yamuyitanga nakabulaaza tukyagenda maaso nagambye kubira omusajja naakuyamba ojja kudda buzzi kwebaza ate lwosasula omaze kuteerera mu kizibu kyonna gamba ono omusajja tazannya mwekwate ng'oyita ku 0709 779 oba 0709 234 0709 779 oba 0709 234 namugamba ekitegeeza wayingiranga gwe tonakumanya ndi waliwo ekyamu ekyamutuuseeko okay nkuwulira sooka odde bunyinyonyole omumanyi munnange tumaze banga tukwatagana tugenda mu kipoota ffenna tukola ffenna emirimu nange nali sitegedde nti oba yali afudde baali bamusse talina musajja atukyamanye ebyaddala ayogera ddala n'olabira ddala ng'ali innocent kituufu tamanyi kyatta mukwano gwe era detective agenda maaso anootinga bulungi nnyo nage bamuyise kyambadde Frank nabagamba abagala okuzanya ebina Uganda ojja kuyita ku simu eno wamangeri 0702 65 498 0702 65 498 kubako waba yeetaze ebina Uganda osobologana ku Overland Films ku mukutu ogwo era bibeerako Overland Films yamugaa kakati gwe wakoze otya ku nsonga ezo ate nandikoze eki munnange omuntu Katonda aba muyisolooza okyalina kyoba osobola okuzza bintu by'okufa bizibu bakuba ekyambe n'ofa ekyambe ne bagamba Katonda yakuyise empita ate Katonda agira alindako tampita atyo egenda mu maaso emmotoka ekusuna n'ofa mu Katonda yampise sha tawulira mu mboozi zo nga sirimu mativu nazo namugamba okimanyi ensonga zonna zonnyonnyodde ndaba nga siri mu mativu nazo bigatta bulungi naye kuba ebintu by'oŋŋambye tebigatta bulungi naye ngenda kugira tunoonyereze tulabe tumaliriza teweeraliikirira amaze okuwa statement sinata ku mukwano gwange olaba afande olabaganga agaani nze yamusse oli awadde muganda wange okujjako omusango bino byonna ngamba simanyi ono yali agezaako binyonyola detective munne ng'agamba omuvubuka ono yali agezaako kwejjako omusango olabika nga atayika yeyatta nga womanyira avubuka ayewozaako nga bwayogera n'aleereeta ne ngamba owa kaakati neekyaddirira wajja afande mulala gajja tugendeko endi ate tulagewa ate wali tetugenda kusiba jangu tugenda afande ntwala wako jangu olabe gy'olaga yamutuusa kaduukulu afande baneesi nata ku muntu we wacha tugezigezi yako orakema huko wetowa viatu towa viatu amasimu gange ate afande ogatwala oli mubi afande osala ensawo towa viatu amugambye kujja muwunga ate afande katate nebamugjamu esaati ngabita byakubalaata bamutwala bamuweeweeta towa viatu wewe nga bamugjamu ekigatto kye kyakijambu musajja wattu muŋambye nti no ijamba statement afanika hata mwaje munteeka eno kama ona ruwa mtu we ingia ndani wacha regezgezi yako ona cheza na afande wewe wacha mambo yako ngaba mugalira musajja watu afande sina taku muntu banago abadde muganda wange afande kakuwulye kati nga omanya abasibu gonna totulekanira bamutandikako afande mchamuzi chayo afande waje muntadde eno afande oba bakatuuka nga bagamba osika ekyapati ozimanyeze komera era gyamunjira musajja wattu osanga mu byayinza okuŋŋamba tuyinza okubaako bye tufuna kaakati nno noono ayagala ekendi atandika omubuuza omuvubuka ono okuva ebamuteeka mu jjeera osanga bye banaafuna binaabako kye biyamba mwana mwala ono detective Dorin bw'agamba bamuyita Catherine Nankanja original names Catherine Nankanja tukyagenda maaso era nga tuba munene alonga omugoba nsonga
nagamba Nalongo mugoba nsonga ono tazannya gwe alina amakanga gakyankalana oli mulimi byolima tebibala olina omwana byasoma tabitegera mu kibiina bizinesi zigootaana buli kimu kidda buzi mabega omukyala ono tazannya nagamba mwekwate ng'oyita ku simu eno wamange eri 075 075 17 075 17 njiddamu 075 17 Nalongo mugoba nsonga kati okudda neri mwana muwala wuuno mukazi watumulengera mwana wange ajja amaziga ko maama ni mwana wange lwaki okeera otukungula obwenkanidde awo okaabira ki maama yeeraliikirira okulaba mwana muwala ono okaaba paka yeririya ni kisaakye ko ndi maama ono okaaba paka ddi mazima ddala bukaseera nkulaba okeera kukaaba buzibu ki ovanga no ku muntu gw'otakubye gw'otavumye n'omulaba kasonda nga bwanyiga amaziga ati bwagawuutiriza nga gakaba gakomba nga tomuvumangako tomukubangako kitegeeza aba n'ebizibu bye mukama waali okuguma kyoyitamu ko maama ni mune ekyoyitamu mwana wange ekimanyi kwegamba wafiirwa boyfriend wo ne mune abasajja gye bali mukama asobola okujuna n'akuwa musajja omuli bakirya nkusa gye bali babosa Pawulo ate nabo bawanvu ng'oyo maama omanyi baagala osudiya wakuliza okona endi enjagala n'obulamu mutuufu maama tonyumya babosa Pawulo simanyi bakirya nkusaba mu lugaza naleero nze Emma yanjagala mutuufu n'ajula okubeera nga mutuufu simanyi nakumanya yali ayagala Emma mbone Emma yali amwagala takyasobola kufuna musajja mulala yenna amusanze anyiga amaziga mukama ajja kugumya maama ne mukama ajja kugumya ajja kuwonya sooka owumule musajja wattu gwe baasiba baddamu ne bamukomyawo bambuza 4 na 5 ye mwana mulinzi byabwe oba balinze byabwe Brian yamuganjagala okukakane ombuulire buli kimu kyenjagala okubuuza ng'okiddamu bamukuba mukomera amatama ne gengera ate bekomera bagamba ntaana ya ku nsi afazaalo lyakwagaliza ekomera aba akwagaliza ntaana lengera kye bamukoze emidomo gyonna bali bakuba ate wasanga amakomera agamu gabaamu emize ng'embeera yadda ku bikukujju nga baava mu kuvuga kolansi nga bakwata lw'ennakawuka ge makomera agamu nga tebavuga kataka bitooke byebigwa kati musajja watasanze ebizibu ng'ebyo mukomera nali mumanyi kati munaye amubuuza Emma ali omumanyi kwene Emma nali mumanyi bulungi otyo weebale gaano ali omumanyi oŋŋambye nti Emma ali omumanyi kaakati ebyokufa bye byajja bitya era byali bitya talina musajja tebwayinza nakinnyonnyola nga bw'onooba ne mukwano gwo tomanyi bwe yagenda tomanyi bwe yafa wajjanga bino ebya bulijjo n'omusanga nga yafudde tolina bw'onnyonnyola poliisi amatama gonna baagakubye ne bagengeza ebyenyi byonna byawunnunye kale n'otunnulira omuntu bwatunamugambe nti amukami okukitegeera so kakati munaye nga bw'omanyi nagenda maaso n'okubeera nga nzija nga bw'omanyi omuntu bw'ojja nga sinza mugandi oba amukamingi nemala galumba nga bw'omanyi bw'olumba wa mukwano gwo kakati nange eno tuukayo saamanya nti munaye mukwano gwange mufanyonyola nga bwe kyali oŋŋambye nti Emma yali mukwano gwo nga yava mu kubeera mukwano gwo n'afuuka muganda wo kakati bw'oba ogamba yali mukwano gwo nfanfe nfiira mulago lwaki wamutta nze simutangako nze saakutta muganda wange yali yafuuka wa Luganda bagamba abooluganda bita nebikonagana tebyatika naye ate waliwo omukwano gwokola agusinga oluganda bagamba era omukwano gukira oluganda bano baali basukka ku luganda tukyagenda masilva nga bulijjo kadi omukadde yamutabukira ndamugaa asoboloza nze sitegeera wata mukwano gw'otandisa ogenda maaso n'okunsiriwalirako wagaa mukwano gw'onfanfe ate n'ogenda maaso n'omutta nagambye toddeyo okwetulako ku bizibu byonna kubira omwami ono akuyamba ebizibu byonna ebya buli kkala sente zikuyita mu ngalo bakubbako ebintu byo
business tezitambula, oyagala kupanga passport genda Bulaaya oba visa biganye, nagamba omukubira ku 0709 61237 0709 61237 oba 0709 779 ate munna yakolerako bwereere osasula omaze kutereera ekizibu kyo nga kimaze okuyitamu. Kakati agezaako okujjukiza munnange nga bwe kyali girlfriend wa Emma alina girlfriend gwe bayita Lilian, era baali mukwano gw'ekimmemmette ogutalina guno omukwano gw'owulira ogukulukutanga amazzi g'okulutimpa ne mukwano kwenze sifaayo byonna byonna muzisini bwajja n'aduduma kasitamba nga ninaawe liri sinza kukyawa kumpe sanyu baali baagalana ye mwana Maria ne Kisaaki yali girlfriend wa Emma yono gwe batta bino byonna agezaako binnyonnyola wali nze ate oba n'abavubuka abalala tebalina kalevu koyina ebintu byonna byolina biri unique byonna byanjawulo osanga omusajja ng'alina akalevu kajapini naye kati gumama ekirevu kyolina mu butuufu kyekyo yali amuwaana yali amwagala leka ate kuŋŋamba mimwa gya bayifa kati ngandukyesateka naawe basakazi balina ebintu byebamatira ku basajja nagamba neyina omumwa banne ogwa nze kale nakwagalako omumwa gwo ogwa bayifa n'amanya agalinga empeke z'akasooli akazi obazanyisa leka ate naawe ali netegedde mukwano gwe yajjira ono abinnyonnyola detective nategedde obutajja mu kipoota leero olina mukazi wo okimanyi naye munnaye okimanyi no omwagalo wange bulamu bwange era ebirala byonna mbiyimiriza naye kuba kupoota afazaali bangoba naye nga ndi ne mwana Malaliri byalwali wangamba nimu kwani byalwali ebyo nagamba ekira mukwano wa mansonyiwa naye bannaye muntu aba alifunako girlfriend nga ono yetayina sajja omusanga nga gwe nawe soba oyina akazigo nga yayina n'ogoba nze ndi kuki nga goninga gwe baaloga nabagayeza ensonga nga buli gwogambako takufuna naawe tomufuna ogenda nga wanaalongo muzaawula ngenda ku essimu ye eyo omukwano oyina gw'oteekamu ssente tava gyali tolabanga waakojjo ye naalongo muzaawula ku 0709 778 0709 778 kubira naalongo muzaawula akuzaawule mu nsonga ezo aganga emirimu akyusa oluzaalo n'amugamba sookolindeko tewanyonyodde bulungi girlfriend we baali bamuyitaani baali bamuyitaani Lilian era gwe naga ekisaakye bwe muŋŋamba sibitegeera kisaakye yabeeranga naye nze jjajjanga kukyala bukyazi kumulabako nga kabulaza ate gwosobola okutta muganda wo mazima dda osobola okutta muganda wo tukyagenda maaso tibanga bulijjo yamugamba oba oyogera mazima nga oyogera kituufu amazima gagenda kufuula wa ddembe bw'oba toyogera mazima tugenda kuzamuka kati ndetsa gwaki bannange nze sitanga ku muganda wange ate no bamuteekera ddala mukomera erya ddala waliwo uno obukomera bagaa kututta ekigo naye bwe bituukamu ebyakitalya simanyi luzira osaaga nejjeera kyobola abagiyita University of Understanding oteekwa okuvaayo ng'oteredde mu layini kale no nakyala yagezaako mucunya naye yalaba nga omuvubuka ono mubutuufu ebyomubonyabonya si byangu naye agezezaako mubuuza buli kimu naye amaaso ge galaga omuvubuka ono mubutuufu alaga nti talina busanga ali innocent alaga nti ali innocent nnyo awo ebigambo byewala bifulumya bikulagira ddala nti yandibaako kyama kaakati eno gambo 10 ne detective kule ennyini agamba omuvubuka ono engeri gyayogeramu yandibeera nga talina musango naye baagala bikwata empola kubanga bagamba bugubugu tagiisa busera okulabako we batuuka muteeka direct mu musango mutuufu olaba ekintu kino bw'okyetegereza ayinza okubeera nga munnanga ayina ebintu byayinza tugamba ne bimuteeka direct musango guno ate n'aguvuunuka ekyokuzaako wekiri teweeraliikira kimu tugenda kimaliriza
buli kimu tugenda kimaliriza gwe kwata mpola mpola twagala kumanya waje biggwera nagamba tuba ne Saalongo Nantalemwa Saalongo Nantalemwa ono nagamba ayina ekyogo ekyemikisa tokinaaba ng'olina bizinensi n'eziŋŋama simanyi ngoba passport ngenda bweru simanyi ntunda mmotoka simanyi ntunda ttaka nebisiraana ng'oyise ku kyogo ky'omwami ono n'okifuna ku 0754 481437 mufune oba 0772 481437 mukubire tumuteeka mu mbuga z'amateeka nga zimulamula wabanga mutuufu era nga yejjirira kati n'omutaka agamba wanaabeera nga byayogera bya bulimba tujja muteeka mu mbuga z'amateeka zimulamule wanaaba ayogera bituufu era nga tumuleka yejjeerera simbako nnyo sira ate munaye kye tulina osimbako ennyo essira muvubuka ono kuba ayinza munaye kubanga oluusi ayogera bituufu oluusi ng'ayogera bya bulimba tusibwa muntu atalina musango ekituufu poliisi tesiba muntu atalina musango wabula enyinyonyolayo ne statement yebeera emba eri poliisi kyagenda tumunoonyereza tunafuna amazima yagenda maaso tumunoonyereze bwe tunafuna amazima gonna mbulambulukufu bwago mbula ku poliisi omanye tujagenda maaso n'okufuna ekituufu tambula ku poliisi kola buli kimunoonyereza omanye ng'era bwe tukola nga badetective era nga bulijjo nagambye olunaku lwankya tukeereza nkukola tugendagenda ewandege yakatale okugenda mu jjolo kwa bwerere nkya keereza nkokola tusimbulawo essaawa nnyo ogende weefunye poloti kakadde kamu emitwalo 2 ofa ya jjolo enkya poloti zonna ezasigala bazitundakamu 2 ate nga nnyingi mu bulungi zaate sijja kugamba naye zo za mutawaana ziri mu 2214 ne 2213 mukyalimu banaye mujje tosubwa olunaku olw'enkya mu jjolo yita ku simu eno eri 0700 116403 sabune bakwate kubo bajjeko ewa maama nga baga baagala kulaba ku muwala we maama ndibane mubadde kyomwana owange muwagala kulowooza ndi yatta boyfriend we manya abazadde bawakana nenga siemu temunyabo toweraliikira amune teweraliikira maama mukyala Naddibuna kati mukyala Naddibuna ono yali tayinza kukkiriza ni muwala ono ayinza okubeera nga munaayi yavaako emitawaana bano bazze nga bwomanyi beebuuzabuuza yali azaala mwana malaliria ni kisaaki mukyala Naddibuna tukyagenda maaso Silver nga bulijjo nga nze nkwereza njiweereza Alvin Music enansa naawe ku Yesu amala bagamba batyo kumpi ne jjajja Sinasaawo wali ensawo nnyingi nagamba akanika amasimu gonna memory card flash abanazo kabulaazo kumpi ne jjajja Sinasaawo ne mbatumirako awo ku Yesu amalaawo tukyagenda maaso ne Kenya Uganda nagamba zonna ku Moon TV nga woli we tuli kale kamba mwitiri ekutusiddwako era kiko mukyuzi mix tomala galya ganzaali nagamba n'oba oguza entula mu katale gwe sikisa kiko mukyuzi mix ojja kumbuli ojja kumaliriza olya nkoko tugenda maaso kali maama nga babulungi nnyo obutebe mukadde ono alinga aga nti muwala we tetusobola kumunoonyerezaako jjukira bano badetective baabatendeka akwata mpola mpola kuba babagamba nti bugubugu tasobola kuggiisa busera singa essanjala erifumba tujja bukwasaganya omanyi omusango gw'obutemu kati okudde eno taata agambye okuba ndi wa Brian oli gwe bateeka mukomera mwana mulenzi balinze byabwe Brian taata yajja wamu ku bakansu bannamateeka ate nga looya amunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali ye muzeeyi mukiibi nkono mune tuddamu kweraliikirira buli kimu ngenda maaso nokikwasaganya sinza nnyo okuneeraliikiriza singa okuneeraliikiriza omwana wange mukomera bamuleese nga amatama gonna gamyuse mwana bamukuba emiggo kino n'emisana omanye emize gibeera mukomera tebamutambulira awo akataka nga ndi eno ndowooza omwana ali bulungi kumba ekkomera lyatabuse muzeeyi kyeraliikirira amakomera agamu mazibu angama abasibe nga babadda kukola nsi balowooza kataka ensi yadda ku bikukujju kakati mwana mwana nga avaayo yatuuka abalamusa ye mwana muwala kisaakye bamuyita Ayebale Fifi original names Ayebale Fifi kati nga yeyanjula bulungi nnyo amanya gaabwe ne munne gwaze naye era ng'ekituleese wano tukyanoonyereza ku musango gw'okufa kwa Emma ogw'obutemu kuba mune gwabadde abeera naye ebiseera ebisinga osanga oyinza okumanya mikwano gye oba abantu abalala bonna baadde akolagana nabo nda mwana muwala bw'atunula
omanyiyo namugamba boyfriend woyo ina omanyiyo mukwano gwonna gonna gabadde alina ogutali gwe ng'ovudde kuono mukwano gw'omulala Brian yabadde akolagana nabo oba bobadde osubira okubeera ng'akola nabo ekintu kyonna kyonna oba bizinensi nsinna gwe mmanyiyo neeno taata ate mu luwendo okulaba nga wonya omutabanya ali mu kkomera kati bwe kyatuusaawo kwe kugamba kanoonya muwala wange muzeeyi mukibi agamba yatambudde mbannamateeka naye ng'abalala balaga nti bagenda sobola musango guno najjukira n'agandi nayo muwala wange namanda ng'ensonga zino asobola ogenda maaso n'ozittaanya tubuulire ate n'ekyo kinneewuunyisiza okubeera nga tebakuwa musibe mulala sokolindeko kati ate awo kiba kituusaawo okubeera nga mubutuufu tebakuwa musibe mulaba ate kiba kigenze wala ye namanda kanso namanda maama abadde mulungi naye era tali mu mbeera nnungi olwa mutabani we tasobola kubeera kyekimu naye bwoddayo yamugaana ye bw'okwate kuba onoddayo fuba okulaba ndi muneobeera mugumu teweraliikirira kale munayi namanda aso okumpita nabukalu munayi monika kale mpita eryo kale yali amumanyidde mugali kumbe bakula ne bakyusa amannya ye kanso nabukalu monika yena muga kisimati oligino nemuzi kati wajja ototegeera nti kakati eno mwana mwala abafunvubidde bamubuuza akanana akataano bamubuuza wajja ototegeera nti bawa afudde nemba ndi waka nali naakava mu kiyigo ngenda okufuna esimu ng'eŋŋamba mbu Emma afudde kale mutuufu kyankubala nempulira nga n'emmeme etandise okutundukayo nempulira nga mutuufu kamungulu zazze kulira mwana mwala engeri gyanyinyonnyola kale ngenda okuva wansi we nali ngudde nga sikyabitegeera amena kyadda kubanga Emma nali mwagala kakubira sawa nga mmeka kazaali 11 olweggulo okakasa kale kakati bwekibaaba ekyo bwe kiri naye mbadde nkusaba okumukakkane tukimanyi omuntu yenna okuviirwako omwagalwa libadde buli amaanyi naye mbadde nkusaba okwata empola okakkane naye bwenaba tukwetaaga embeera eyo ejja kubeera nga edda mu nteeko njagala ogume naye tunaba tukwetaaga tetujagaana kukuyita kusobola ogenda maaso n'okwongera otuwa statement tukyagenda maaso nagatuba ne babulemeze Research Center bakabaka mu ddagala lya habo toddeyoka ababirwadde simanyi UTI abakyala mukabanyi UTI mukabanyo kandida n'ebirala bingi nnyo nagamba eddagala bitandikira ku mutwala ate nga likola abaami abakozesa ku masturbation balina lye bayita extra fire eyo lya mitwalo 2 baaba omanyi lwaki bayiteekaku 2 lya tabulizi bukula emisuwa kikwatagana ku bisumuluzo maama wabadde alina otusumuluzo balumba ojja kumbuulira ojja kulaba ogusumuluzo nagamba bali ku 0754 859 oba 0784 1621 babulemezi Research Center kale no kanso yajja neyeyanjula eri detective era ng'agamba azengalo y'omuvubuka Brian era ng'asaba kutegeera kiki ekiremesa taata w'omuvubuka ono okubeera nga tosobola mu accessinga kuno nsanyusa okulaba nange bampita detective Kulema Yambala obwedda bulijjo tulinda omuntu asobola okubeera musawo gw'omulenzi ono abadde tafuna agalooya naaba omuvubuka tumuyina ano waali era nga yakwatibwa ku lw'omusango gw'okufa kwa mukwano gwe gwagamba ni muganda we era nga buli kimu twagala naffe okumanya obujulizi obutuufu bwe buliwa ekyagenda maaso nage bagiyise Sikyejusa ye firimu gye tulaba Sikyejusa zonna ku Munu TV mu printing asiwolokoso kati amuganga bw'omanyi mune poliisi ebintu byayo si byakupapa naddala bikukwatagana ku kufa poliisi ebikwasaganya n'obwegendereza tekisaana kupapa oba kubuza bujulizi kuba bw'opapa ate obujulizi busobola okubula kyobula emisango mingi nnyo mu nsi ezimu tegisolovingibwa ntiddemu olina kyomanyi ku butemu kakati maama akanyabuuza mwana ono dda mwana nga olina kyomanyi ku butemu nga ntiddemu akuta omuntu ne maama ndaba nsobola okutta omuntu mazima ddala nze oli ku saidi y'aba maama kitegeeza naawe oli ku saidi y'abala bagenda maaso n'ogandi balinga abannenya nedda mwana wange zadde nange ng'omuzadde kinnuma okulaba nga bagenda maaso n'okubuuza sitatimenti z'otamanyi nkaba nsula nkaba Emi yafa maama nsula ndojja nsula nkaba Emi yafa kyokka naye wulya maama by'oŋŋamba tayagala mugambako
bino emukuza abaana n'ogaa nakuza kumbe wakuza muwawa